Are you trying to say that in Uganda we have fair play? That's what you are showing in Uganda. You people in parliament, member of parliament, JoelSsenyonyi. JoelSsenyonyi. Lwaki tojja babaka ba parliament nadala ba NUP mu parliament ne badde bali. NUP enyigiriziddwa. Abaana bayo be bawamba. Abaana bayo babata. But you are busy there doing Museveni's work in parliament. Namwe mulage ku solidarity with NUP people, with supporters of NUP and struggle. Namwe mulage ku solidarity. But business is moving as usual in parliament. You are just playing politics because you want votes. You people. Mu parliament eyo gye muli, budget committee gye muli mu kaseera kano, egenda gasira ki banna Uganda. Kiche Yes, yembere egenda maso mu ggwanga lye Uganda nga wowulidde omukyalo ono bw'ayogera omukyala Goreti abategeeza nti lwaki mugenda maso n'okutambuza emirimu gya parliament ate nga abantu bali eri babonaabona edi mutwali eri bamuyisiza bobi yenna takyasobola kutambula takyasobola n'okubeerawo like normally naye ate nga muli eri mulaga nti muli eri mukola mirimu gya mwami Museveni ne mutabani we n'agamba Honorable Nyeko yakoze ekiwandiiko ng'agamba nti ayita omukulu General Kainerugaba Muhoozi okugenda mu parliament abitebye lwaki abonyabonya bana Uganda oba abayisa mu mbeera bweti namugamba naye gwe ddala mazima ddala since when did you have the powers to summon General Muhoozi nga balaga nti parliament ya Uganda tekyalina mugaso wabula nga just baliyo bali kutumalira biseera na budde bonna abeefula nti ba NUP nga bali eyo right now kyekiseera mulage bannansi nti ddala muli nabo lwansonga nti what do you gain from sitting in the parliament mukole buli kimu mutambuze systems zammwe nga muzitambuza bulijjo naye nga ate Uganda ali eri abonaabona lwaki parliament ekyaliwo abakulembeze ba NUP zebadde kyensuubira nti NUP wanga bagisazeeko tebakkiriza na kusutulayo meeting yonna baali badde basobola okuvaayo bonna ne bakola n'eddoboozi eryawamu ne bagenda ku kitebe kyabwe wadde amagye weegali parliamentarian bokka bagende kale ku kitebe tulabe baba nakuba bafutsoje emiggo baba bakuba emiggo babakube naye nga balaga nti bagenda ku kitebe kyabwe naye ate olaba nti kitebe kya NUP bakiwambye tebakikiriza na ku mutu yenna kulinnyayo naye ate nga parliamentarians bonna bali eri basirise beekwese mu mayumba gaabwe bo balinze mwaka gujja 2026 ate babongera akalulu nti baagala kugenda mu parliament bajjeko Nakyemalira. What do you mean by that? Yes, tuyongere kula video eno mumbulire endowooza zammwe nammwe kiki mulowooza ku mukyalo ono byayogera naye nga she has a very 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 strong point nga wetuwogerera. Muli eyo emirimu gitambulira eyo muli mukukuta emirimu gigenda mu maaso. Bwe muvaayo ne mudda mu mawulire ne muteekako face ezirumirirwa. You people, you are really hypocrites. Taginga Nyeko Derek ne JoelSsenyonyi, leader of opposition in parliament. Ensonga laki njagala muntu agingira abantu abo? JoelSsenyonyi ye leader of opposition in parliament yakulira abantu bonna abaludde oluvuganya government ya Museveni. Derek Nyeko yali ku kakiiko ka defense. Derek Nyeko twakulabye ng'owandiika ekipapula ng'era osamoninga Muhoozi ajje mu parliament yeewozeeko ku bigenda mu maaso mu ggwanga n'okutulugunya bannansi. Derek Nyeko tubali twagala musooke muve mu by'obufuzi. Okuva ddi nga gwe Derek Nyeko osobola okusamoninga Muhoozi Kainerugaba najja mu parliament nga n'olwasembayo omwamusamoninga yabayita baddiikula kyokka ne mukomekerera nga mumuyisiriza budget ya billions of money ng'egenda mu defense. Nga yasooka na kubavuma n'abatyoboola ate ne mumuyisiza budget ya billions of money. Eno message yange ejeri gwe Derek Nyeko. Basajja mmwe tubakooye naddala ababaka ba parliament abeefula nti we are in politics as usual. Tulimbya bufuzi ebya bulijjo. Kati mumpitira JoelSsenyonyi. Mr. JoelSsenyonyi tubale twagala musooke muve mu by'obufuzi muve mu bugombe n'okwagala allowances. Tukimanyi nti mwagala allowances. Ekibatwala mu parliament mwagala allowances na kubeera mu bugombe. You don't care. Ekibiina kyaffe bakirumbye. We are under siege because of Museveni's government and his son. Tuli mu mbeera ey'okunyigizibwa batusibye buli kimu kyonna tetusobola kutambula, tetusobola kubako kye tukola, tetusobola kukola meetings. President ali mu kattu. Abaana babawambye babamazeewo bali mu makomera tunuulira Eddie Mutwe. We are in solidarity with Eddie Mutwe. Naye mwe muli mu parliament muli mu bukiiko bwa parliament business as usual mutambuza business za mukulu Museveni era mukukuta muli mu budget committee muli mu defense committee mwefuula abakola. It's as if we are in democracy. You are just painting the picture that we are in a normal situation. We are in good democracy in Uganda.
Mr. Leader of Opposition JoelSsenyonyi. Sometimes tuba defending and netutuuka ekiseera ne mututama bantu mmwe. Ne mututama. How can in this situation you make things like usual? Like usual, you people. Why can't you boycott that parliament? And you are busy, you are now in budget committees making budget for Museveni and his people and his group and the NRM government, Museveni and his family. Mulimu budget committee, mulimu kuisa budget, but you cannot boycott parliament. Temusobola kuva mu parliament eyo. How can we say people that we are now demonstrating for something or we are just showing tuli mukulaga obutali bumativu baffe ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga n'okutunyigiriza ffe aba NUP naye nga muli mu committees za parliament mutambuza emirimu gya mwami Museveni business as usual democracy eri waggulu because you want allowances n'okutambulira mu bugombe lwaki temusooka ne muyimiriza ebintu ebyo bantu mmwe ne muva mu parliament. That's how you are going to convince Ugandans that you are in solidarity with them. Nyeko sebo waisizo oguwandiko you are summoning Muhoozi as if you can. Now kenyini ngochimanyi nti you can't do that. Why are you people fooling Ugandans? Muli mu byabufuzi, it's as if we are in situ tuli mu mbeera eri nnomo, embeera teri nnomo, batutaddeko ekiyinja, tetusobola kutambula, NUP eri under siege, nyigiriziddwa, ewambiddwa, ofiisi zaffe bazirumba buli kaseera, mwe muli mu parliament mutambuza business za mukulu Museveni, eyo budget gye muli mu kutematema gye muli mukola ssaawa eno muli mu committees ez'enjawulo, planning committee, simanya biki, budget committee, mwefuula abakola. Eyo budget egenda kuyamba ki Munnayuganda? Eyo budget gye muli mukola mu kaseera kano okumanya nammwe mwagala allowances, mwagala bugombe, mwagala misaala. Kiki egenda okuyamba Munnayuganda mu kaseera kano? Eyo budget gye muli mukola. Ku budget gye muli mukola mulimu yadde Munnayuganda kyagenda okufunamu. Lwaki temu boycottinga parliament honorable JoelSsenyonyi? Lwaki temuva mu parliament si yonna neraba nti muli mu nkulaga obutali bumativu bwammwe olw'ebikola bye bali mu batuusako n'ababawagira? Muli mu parliament mutambuza business za mukulu Museveni, committees zituula. Mutula business as usual. Wadde no mupulira lete muliyo naye muli mu committees mutambuza emirimu. Because of what you people? Loans ezibasuseeko ennyingi nti temusobola kuboycottinga parliament for this short period esigaddeyo. Loans ezibasumbuwaze mwalya nga munoonya akalulu. Nti kati mulina okubeera nga mutambuza business za mukulu Museveni mufuna allowances n'emisaala kiki you people? You people, how can you show solidarity and you are there making budget for Muhoozi Kenerugaba and Muhoozi Kenerugaba is the one who has the Eddie Mutwe? You people, do you really think that we are fools? Lwaki musiriwaza Bannayuganda okutuuka ku ekyo bantu mmwe? Muwoza usimanya tetulina bwenkanya, NUP tetulina bwenkanya, naye mmwe muli mu budget committee mmwe muli mu kutematemera Museveni n'abantu be budget. Business zitambula normally mu parliament eyo. Tewali buzibu, democracy atambula bulungi nnyo. Are you trying to say that in Uganda we have fair play? That's what you are showing in Uganda. You people in parliament, member of parliament, JoelSsenyonyi. Lwaki tojja ababaka ba parliament naddala ba NUP mu parliament ne badde ebbali? NUP enyigiriziddwa, abaana bayo be bawamba, abaana bayo babatta, but you are busy there doing Museveni's work in parliament. Namwe mulage ku solidarity with NUP people, with supporters of NUP and aba struggle. Namwe mulage ku solidarity. But business is moving as usual in parliament. You are just playing politics because you want votes. You people. Mu parliament eyo gye muli, budget committee gye mulimu mu kaseera kano, egenda gasira ki Bannayuganda? Kiki egenda tugasira nga ffe Bannayuganda? Okujjako gasa Museveni ne parliament ye, n'akabinja ke ne government ye n'abantu be. Ffe Bannayuganda tubiginamu kalungi ki? Muli mu committees ez'enjawulo emirimu gitambula kubanga tukimanya emirimu gya parliament gitambulira mu committees. Eno mu pulina litebaayo kya makulu. Naye mwefuula nti nno, mulagewo ekikolwa ekiraga nti nno nammwe muli mu butali bumativu obuli mugenda mu maaso ku NUP. Tosobola gamba nti bali mu kunyigiza naye ng'oli mu budget committee lekaleka emirimu ogitambuza budget Museveni omuwa billions of money in state house, billions of money in defense, billions of money in what, billions of money in what? Muli eyo mu confirming we are in kwegamba good democracy abukadde. What are you trying to prove, you people? You politicians. Really sometimes tuba defending abantu mwene tutuuka ekiseera ne tuwulira nga mututamye. Nga mututamye natunulidde ogubaluwa gwa Nyeko ne ngamba wow.
ono gwe balumba mu makage n'atandika okulajanira ku social media yali mu calling that bitch, that beast Muhoozi Kene Rugaba mbali mu Musa Muninga je mu kakiiko ka committee simanya de mu defense committee bamusoyose yebuzo nga the last time you called him yabavuma buvumi, you are clowns, you are idiots, and you ended up passing supplementary budget of billions in Muhoozi's office, and now you want to fool Ugandans as if you can do anything. Why don't you people leave parliament and go out of that parliament? What are you getting there for Ugandans? Really? Honorable JoelSsenyonyi and Nyeko. What are you trying to prove here? What are you fighting there in parliament? Just because you are fighting for your pockets and life and the luxury life and enjoying money. Nothing else. Mwemule kako parliament ni mojiboyi kotinga ko katono kati mubachi. Mubachi. Muri eye milimo gitambulireyo muri mukukuta emilimo gigenda maaso. Bwe muvayo ne mudda mu mamulire ne mutekako faces zirumirirwa. You people, you are really hypocrites. Mubachi. Muri eye emilimo gitambulireyo muri mukukuta emilimo gigenda maaso. Bwe muvayo ne mudda mu mamulire ne mutekako faces zirumirirwa. You people, you are really hypocrites. Taginga Nyeko Derrick ne JoelSsenyonyi, leader of opposition in parliament. Ensonga laki njagala muntu agingira abantu abo. JoelSsenyonyi ye leader of opposition in parliament yakulira abantu bonna abaludde oluvuganya government ya Museveni. Derrick Nyeko yali ku kakiiko ka defense. Derrick Nyeko twakulabye ng'owandiika ekipapula ng'era osamoninga Muhoozi ajje mu parliament yeewozeeko ku bigenda mu maaso mu ggwanga n'okutulugunya bannansi. Derrick Nyeko tubali twagala musooke muve mu by'obufuzi. Okuva dinga gwe Derrick Nyeko osobola okusamoninga Muhoozi Kene Rugaba najja mu parliament nga n'olwasembayo omwamusamoninga yabayita baddiikula kyokka ne mukomekerera nga mumuyisiriza budget ya billions of money ng'egenda mu defense. Nga yasooka na kubavuma n'abatyoboola ate ne mumuyisiza budget ya billions of money. Eno message yange ejeri gwe Derrick Nyeko. Basajja mwe tubakoye naddala ababaka ba parliament abeefula nti we are in politics as usual. Tutulimbya bufuzi ebya bulijjo. Kati mumpitira JoelSsenyonyi. Mr. JoelSsenyonyi tubale twagala musooke muve mu by'obufuzi muve mu bugombe n'okwagala allowances. Tukimanyi nti mwagala allowances. Ekibatwala mu parliament mwagala allowances na kubeera mu bugombe. You don't care. Ekibiina kyaffe bakirumbye. We are under siege because of Museveni's government and his son. Tuli mu mbeera ey'okunyigizibwa batusibye buli kimu kyonna tetusobola kutambula, tetusobola kubako kye tukola, tetusobola kukola meetings. President ali mu kattu. Abaana babawambye babamazeewo bali mu makomera. Tunulira Eddie Mutwe. We are in solidarity with Eddie Mutwe. Naye mwe muli mu parliament muli mu bukiiko bwa parliament business as usual mutambuza business za mukulu Museveni era mukukuta muli mu budget committee muli mu defense committee mwefuula abakola. It's as if we are in democracy. You are just painting the picture that we are in a normal situation. We are in like good democracy in Uganda. Mr. Leader of Opposition JoelSsenyonyi. Sometimes tuba defending and netutuuka ekiseera ne mututama bantu mmwe. Ne mututama. How can in this situation you make things like usual? Like usual, you people. Why can't you boycott that parliament? And you are busy, you are now in budget committees making budget for Museveni and his people and his group and NRM government, Museveni and his family. Muli mu budget committee, muli mu kuyisa budget, but you cannot boycott parliament. Temusobola kuva mu parliament eyo. How can we say people that we are now demonstrating for something or we are just showing tuli mu kulaga obutali bumativu baffe ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga n'okutunyigiriza ffe aba NUP naye nga muli mu committees za parliament mutambuza emirimu gya mwami Museveni business as usual democracy eri waggulu. Because you want allowances n'okutambulira mu bugombe. Lwaki temusooka ne muyimiriza ebintu ebyo bantu mmwe ne muva mu parliament? That's how you are going to convince Ugandans that you are in solidarity with them. Derrick Nyeko. Sebo waisizo oguwandiiko you are summoning Muhoozi as if you can. Nawe kenyini nyini ngochimanyi nti you can't do that. Why are you people fooling Ugandans?
Muli mu byabufuzi, it's as if we are in situ, tuli mu mbeera eri nnomo, embeera teri nnomo, batutaddeko ekiyinja, tetusobola kutambula, NUP eri under siege, nyigiriziddwa, ewambiddwa, ofiisi zaffe bazirumba buli kaseera, mwe muli mu parliament mutambuza business za mukulu Museveni, eyo budget gye muli mu kutematema gye muli mukola ssaawa eno muli mu committees ez'enjawulo, planning committee, simanya biki, budget committee, mwefuula abakola. Eyo budget egenda kuyamba ki Munnayuganda? Eyo budget gye muli mukola mu kaseera kano okumanya nammwe mwagala allowances, mwagala bugombe, mwagala misaala. Kiki egenda okuyamba Munnayuganda mu kaseera kano? Eyo budget gye muli mukola. Ku budget gye muli mukola mulimu yadde Munnayuganda kyagenda okufunamu. Lwaki temu boycottinga parliament honorable JoelSsenyonyi? Lwaki temuva mu parliament si yonna neraba nti muli mu nkulago obutali bumativu bwammwe olw'ebikola bye bali mu batuusako n'ababawagira? Muli mu parliament mutambuza business za mukulu Museveni, committees zituula. Mutuula business as usual, wadde no mu plenary temuliyo naye muli mu committees mutambuza emirimu. Because of what you people? Loans ezibasuseeko ennyingi nti temusobola kuboycottinga parliament for this short period esigaddeyo. Loans ezibasumbuwa ze mwalya nga munoonya akalulu. Nti kati mulina okubeera nga mutambuza business za mukulu Museveni mufuna allowances n'emisaala kiki you people? You people, how can you show solidarity and you are there making budget for Muhoozi Kainerugaba and Muhoozi Kainerugaba is the one who has Eddie Mutwe? You people, do you really think that we are fools? Lwaki musiriwaza Bannayuganda okutuuka ku ekyo bantu mmwe? Muwoza usimanya tetulina bwenkanya, NUP tetulina bwenkanya, naye mmwe muli mu budget committee mwe muli mu kutematemera Museveni n'abantu be budget. Business zitambula normally mu parliament eyo. Tewali buzibu, democracy atambula bulungi nnyo. Are you trying to say that in Uganda we have fair play? That's what you are showing in Uganda. You people in parliament, member of parliament, JoelSsenyonyi. JoelSsenyonyi. Lwaki tojja ababaka ba parliament naddala ba NUP mu parliament ne badde ebbali? NUP enyigiriziddwa, abaana bayo be bawamba, abaana bayo babatta, but you are busy there doing Museveni's work in parliament. Namwe mulage ku solidarity with NUP people, with supporters of NUP and aba struggle. Namwe mulage ku solidarity. But business is moving as usual in parliament. You are just playing politics because you want votes. You people. Mu parliament eyo gye muli, budget committee gye mulimu mu kaseera kano, egenda gasira ki Bannayuganda? Kiki egenda tugasira nga ffe Bannayuganda? Okujjako gasa Museveni ne parliament ye, n'akabinja ke ne government ye n'abantu be. Ffe Bannayuganda tubiginamu kalungi ki? Muli mu committees ez'enjawulo emirimu gitambula kubanga tukimanya emirimu gya parliament gitambulira mu committees. Eno mu plenary tebaayo kya makulu. Naye mwefuula nti nno, mulagewo ekikolwa ekiraga nti nno nammwe muli mu butali bumativu obuli mugenda mu maaso ku NUP. Tosobola gamba nti bali mu kunyigiza naye ng'oli mu budget committee lekaleka emirimu ogitambuza budget Museveni omuwa billions of money in state house, billions of money in defense, billions of money in what, billions of money in what? Muli eyo mu confirming we are in kwegamba good democracy abukadde. What are you trying to prove, you people? You politicians. Really sometimes tuba defending abantu mwe ne tutuuka ekisale ntuwulira nga mututamye. Nga mututamye natunulidde ogubaluwa gwa Derek Nyeko ne ngamba wow. Ono gwe balumba mu makage n'atandika okulajanira ku social media. Yali mu callinga that bitch. That beast Muhoozi Kainerugaba mbali mu Musa Muninga je mu kakiiko ka committee, simanya de mu defense committee, bamusoyose yebuzo nga the last time you called him. Yabavuma